naye kasama katulimbye kalingizaako bulingiza bekagira bekakangamu bekavaayo omanyi kubanga weesooza essama naye abantu bena basimba lwaki olive trees tekuba kiriko. I think baba baagala just the beauty. You know, kyensiza okwagala UK kankubuulire, it's the green. You know, ate nga bangamba mbu ebisinga basimba bisimbe kugamba. You know, but there's why they respect the green. Ate era basanga tebasimba mbu ajeri omuti omuzungu tuyinza oyita omuzungu era asimba gwawo omuvule nga bwe tunaasimba omuvule omusambya bwe bityo ne gubeera nga gwe gw'omu kitundu. Osanga wantu wawa akasiko kasigala kasiko n'akatereza butereza ne kaloke nga sonni n'azimbayo n'ennyumba eyo yennyini mu kasiko ate emiti n'atagitema mu nawola okuba nti oba bali protected and everything because waloza bizenda ba parks ezimu ne ngamba nalaba firimu gye bayita I know what you did last summer bwe nyingirayo ne bandya gamba nalaba park ng'egamba yali 1892 bwe bagitandikawo naye ng'ekyaliwo kati alabika bulungi nga ka green ke nga bagifaako ng'omusolo gwe tuwa actually gyo nnagerade nyumya naye ne mulaga ebyesuubo by'abaana bampitawo ne mugamba bano beesuubira bwerere ffe wakati batukyajinga okwesuuba omusolo gwange omusolo gwange gwe beesuubamu awo kati ffe tulina water park waliwo gye mmanyi naagala nga nnyo okutwalayo abaana neggwe maama ne weba togenda kukola kintu kyonaba kuga anything you have to pay osasula emitwalo ebiri okuyingira gwayingira obuyingiza otuteyo baana bo n'abaana obasasulira but omanyi nti wano nalabye nti buli paaka ayina gym nga ya community free. Actually nzinjukira nga nakatuuka njukira njagala nnyo gym kati nga nsanga pull up ba mu gundi mu park nembaga mundeke wano nesooka nesika nga sinafuna mulimu nga buli lunaku ngenda nesika nesuuba nenkola chin-ups ki masola kuzanya ninyuma bwereere naye nze kyasinza okunsanyusaako kyekyo that is why nsazeewo ojje ku RKB and we share with you. Hi everyone, welcome to yet another edition of Share with RKB. So today with me is Mr. Lameka gwe naye olunaku olwaliro era nga nsinze wano e UK but as of today tuli Wales. Yes, you heard it right. Wales watuyimiridde naye naye Ruth Kalibala bwanika RKB erimu Wales olunaku olwaliro and tuba tusuubira okubeera nga tuli mu summer but it's threatening to rain again. Can you imagine? Yeah, UK weather. Era bangamba nti weather ya UK is hard. Kati ntegedde lwaki bakyogera nga bwe batyo. So batuddeyo ku mulamwa gwaffe gwobadde oyogerako kati nti owa pull-ups ng'oyagala nnyo okuworking out gwe muntu gwe nsoose okulaba e UK ali consistent and I love that about you because olaba nti newoba ogenda kukola wakyo ofunayo eddakiika 3 z'okolamuko. You have maintained that. Ogenda n'oddukaddukamuko oba okoze oyinza okukola full body okola just upper body noyoka n'ogenda actually ogenda nze personally bwenkeera ne ngenda oba mu gym nenziruka okugenda okukola ate mbeera nga atakola because you're working out oli mukola steps zo waliwo nenagaba bansasulira bwere bansasulira genda mu gym kuba gym yenkooya ate omulimu mbeera sikola kituufu nga kikiyamba ozijukiriza bwe twakolanga nga tukola edda bwe twalinga tukola ku radio nga ngamba nkola ekintu kyenjagala nga sigula banga omulimu kimu kyokka kyokka ekyandaga nga nti mulimu is waking up at 4 in the morning. Oluusi nga wasuze ng'omwana mulwadde oba oluusi ng'omwami yayaladde naye nkenyini nga mmanyi okulwala naye ate ng'olina okukira there's no excuse so awo nalabiranga nga mulimu naye nga bino byonna ebisigadde nalinga nnyumirwa byenkola ate nga bwokera ku makyalo laba kayimaano laba kasuku kyetugaba kiba kyatawo obana mikwano gyo exactly gwe omanyi nze UK kankubulya ku malo g'enkoze eno ojja kumbulya experience yali etya for you kubanga waliwo omuntu gwe tuyamba out there agenda okujja UK oba abaddemuko for some time naye nga ebintu ntambulira bulungi nze bwe najja nalinga nkimanyi nti no Lizzie alina okuntambuza because this is my friend and emirimu egisinga tugikola naye nga Birmingham Uganda Investment Convention because I work for her okubanga like we organize with her muyambako here and there publicity and stuff advertising so nalinga mmanyi alina okuntambuza ntula ku mutto nakera ku makya nga nina okutambula nga nabye njagala okukola nga she's busy leero entalo li wiiki neggwako ne ngamba Ruth come on ngenda kutandika ddi nenkwata baasi Lameka mukwana
wabula nawulira mu bus njikana n'okulinnya bus bbiri naye kati ng'emu wenteeka okuconnectinga nfune endala kati ng'emu erina kunteeka ku bull ring nfune endala enzijaawo kwongerayo kati ntumanyi olindira side oh my god nga simanyi gye nnaku lirindira nagyetolola yonna nga gwembuza gamba go the other side you go around then you'll see the bus 12 yeah just the other side challenge esooka mu UK nze ene personally vane ku kyekyo kubula basi biki transport a bit different okuva ewaka kiwaka ofuna kaboda kutidde samatabawo ne wotamanyi ne womanyi oyinza omugaa ngenda wali nakwetoloza naye nga gwokimanyi gyatuuka naye ekisookera ddala wano kukuba olulimi oluzungu kati fe Uganda twogera luzungu wano boogera Lungereza nze nuyita Lungereza mwana agenda n'alunyolanyola bwati ayimba nga kyakugamba kyangu nnyo okimanyi n'engeri gyakyogeddemu baaba are you alright yasooka namuza are you alright neŋŋamba ŋŋambye eki fe tumanyi are you alright are you okay are you okay yes you're right omugaa good morning nakutunuulira good morning tukimanyi ekinene nnyo morning yeah you're right are you alright kakati ekyo kyokka nekisooka nekikubuzaabuza yangambako in it what's in it in it what is that kati olulimi challenge esooka nayo kushookinga ng'olumanyi kyekituufu oluzungu olumanyi naye ng'ate Olungereza lwanjawulo mukkoye nga abyogera oluusi nga tobitegedde olina owuliriza ennyo oba n'oyogera nga tategedde ky'omugamba kyangu naye nga tanakitega kati oyinza okuba ne basi gye wali obabuuza nga baali tebategeera bulungi byotegeeza nga bawulira nyingayo yamuza are you from Nigeria nga bawulira nga yimaama abantu abo do I sound like them you know kati ate waliwo okyogedde ekyoluzungu waliwo ne challenge endala ey'Abangereza n'abatali like waliwo abantu abava mu Scotland n'abava oba ngambe London abava mu let's say London Wales Ireland naye nga UK naye nga like different parts of UK the accent is different ate yogenze nawala oyinza nosanga nga I'll just muka bangamete otuukiranga e London bowuliza nnyo owe Croydon oba South Croydon atayogera kyekimu n'owa Central London for real bonna balamu gye barealizinga nti ate bw'ojja Birmingham owe Birmingham Brumi tasoundinga ate ng'oweki owe London era babanjawulo kati ate bw'ogenda mu West Scotland ate bo naye ate kyewunyisa nabo bennyini tebeewulira oluusi kati tamanyi ffe kati oba weetya ogasijja kwogera bulungi luzungu nyambaako kati ffe waffe oyogera Oluganda nga kyoyogedde ddala akugamba siwulidde aba yeebuzaabuza kyekyo bwenjogera kyekyo kiba kyekyo naye oli agenda n'akinyola era kyobola bo bwennyini omusikoti kyayinza oyogera ava London n'agamba say again kati olwo ekigambo kyogedde say again kati ffe tugamba I beg your pardon kati bagamba say again ogamba say again ategeeza ki oba muli ku basi mutudde mugamba weeyongere ofe tugamba otya extend a little bit extend nakamo nangambye ategeeza nagamba atya push up nogamba nga mansindike kati awo bwe busumbwamu okusooka akatuuka oluzungu ate kyembalabyeko bano abantu tebasekerera muntu oba nobogedde broken English they don't care as long as afunyeyo kaategedde nakubuuza kino kyobadde otegeeza napickingira from that naye osanga omunnauganda ng'okubya oluzungu n'okuba embogo nakibeerako nnyo omwana akubya embogo toli Mungereza and also I understand nolwo n'Abangereza bakuba embogo nga tebasoma nambugo kubanga oddayo ku basic y'olulimi basic essential need of a language kuwuliziganya bw'oba ontegedde kyentegeeza kiwedde bino ebiddako awo abalakizale kati bo badda ku basic ng'ontegedde kyentegeeza kiwedde tweyongereyo naye ate boddamu ebyo simanyi ono kyayogedde kifo ate biki bonna beemanyi buli omu byayogera munne tabitegeera neeramika omwana bw'aba azaaliddwa ate kubanga amanyi Oluganda naddala awaka nga balwogera Oluganda how is it possible omuzungu okumala okusoma oluzungu ayogere bulungi oluzungu
ngate wakaba bogera luzungu ate muzungu. Just make me understand that. Antika ene obishuzo nkitegedde cause ndowooza ne waffe tusoma Oluganda. Yes. Okuluwandiika kituufu ate nga ne waka tulwogera kituufu ndaba kyekimwe era kyekyo. Okay, that makes sense. Era kakati nange siri muntu mukulu wano era olwo ebigambo by'Oluganda ebinkalubiza owandiika. Okay. Waliwo okuwangaaza, okuggumiza, awamu waliggumiza ate n'owangaaza kati nabo kye bagendayo okuyiga. Meaning nekyuka awali amata ate wabawo ne kale akaba posh era oyinza osanga Omungereza ali posh Oluzungu lwe tuba lwanjawulo. Posh si mmotoka. Nyinza oba njogedde eyo ba poshe. Poshe. Bampulanga abantu bakyogera. He looks posh. Kitegeeza ki? Ava mu upper class eri abagagga nakyo bikiro families. Ate Oluzungu lwabeera luba lwanjawulo. He's polished. He's polished. Otegedde ng'engatto. Balwogera era olulanga lwanjawulo. Kati era ne bw'osanga omwana eyasoma Oluganda n'aluyiga bulungi nebunjikira oyawula. Solomon Kaweesa tomuwulira. Ayogera ne lunyuma. N'oluliranga. Frank Walusimbi. Lunyuma n'obutabo bw'Oluganda bwensoma engero biki. Luganda lunyuma. Ng'olumanyi zonna zinyuma okuyiga bayira we n'oziyiga. Owulira Katikkiro ng'ayogera Oluganda, Katikkiro wa Buganda. Alwogera n'aluseereza naye ate nga yakyuse nadda mu Luzungu. Zinduza bukyali badde olulimi oba oyogedde Luganda lube Luganda lubeere kulayini nga Luganda nga bw'okyusa ate olulala ne bwe luba Lunyankole nga kyekyo be luba Lutooro naye gwe n'otabikatabika ate oyogera Luzungu Luganda kati oyo tukole tutya mbulira ku lunaku lwasooka okujja wano byatambula bitya wayi nkubuuza ekintu kino waliwo omuntu apulaninga okujja e UK oba yatuuse jjo oba yakamalawo wiiki naye atya n'okufuluma abweru yeetaaga muntu muyambako biba bitya kati mbikuviira wa Uganda oba nga nveeri nga ntuuse tuuka wano katumaze n'okuyingira ennyumba wogenda okwera ku adresi yo wiiki eyesooka guluba tulabe kati oba sookere ku immigration kubanga watiisa nawo nga sinajja oba mu kuyingira ku immigration ku airport ye UK watiisaamu waliwo akatengo kati ne waliwo eyantiisaamu actually okusinga cause nekyo siri mutiitiizi naye nga sinaba kutuuka nali ku kisaawe oba nali Amsterdam ne mugamba ntuuse Amsterdam wenyakeeremu nenyakeeremu nindanyenye n'atwongerayo paka ugundi ku airport eyo kuba ntuukira Birmingham. Nange Birmingham gye nkozesa nampeereza audio kaakati bw'otuuka ku kisaawe bw'oti essimu zijjeeko tebaako goyogera naye tambula mu kuukubira bakuta mukungujjo otyo nga faaza ayita musabo tambula mukungujjo bw'oti oyitewo tebaako gonyega nze nina amaalo naturally njagala ndi curious njagala maga ntunule bannaye this is your first time you know kinyikire experience eyo njiwulire kyokka naŋŋamba bw'otuuka tambula mukungujjo kati yona ntisaba ningamba naye size mu bubba buli kimu kiri clear sigala nti oba nina gwenziyo nedda nja kugira esimu yange nengirekako ene liteeka yansooka omumenya lyeyaŋŋamba eyo mputu ninga sina kyenakoze siri mubbi sikukuta siri wano mu bumenyi bw'amateeka ntyaki nentambula bulungi nenzija kati nasanga oyambadde otya naye nkyajjukira ate ebbanga siri awala kubanga okubyemu omusonso sali musonso siri mwambazi nnyo nnyikiri awo nyambala bigenda mangu nza nagira mu jeans nayambala jeans n'akasaati nga simanyi nti nene ate wannyogoga naye te naye bafuuka winter naye era najja August nga gwako nga watanze okuba kunyogoga kati yano naye yanyamba yalina omusweta awo baba n'ebijaketi mu mmotoka tebivaamu yali yantegedde nti onaveeka ajja kuva eri nga kyalowooze eno jjajja be wali nenzija nemusanga nemitika nanyaniriza naŋŋamba bugana yakulika nekubya akajikozi immigration yo yali etaawo okukubuuza ng'otuuka kajjaawo abasajja abalina nga gye bakutunulira be bati where are you going why are you here by the way
ekyo njagala tukiyitemu omuntu akugamba omuyambeko naddala abo ababeera timide ababa akatengo. How do you present yourself, like bw'otuukawo oyimirira otya, oyogera otya, ebibuuzo obiddamu otya? Kuba ate layini yali mpanvu ng'eweta akasota neweta nga tetutuuka other passports tuba bayitirivu naye nga waliwo abali passport ziri eza VIP ng'obagenda nogayi Mukama Katonda nenewe nengenda mu kasota akaffe bentu paka nentuuka wali eri naye nga tebalwawo nnyo abakeberayo. So kye nakwata nze bali baŋŋambye nekwata address gy'olaga ekkubo bye bayinza okubuuza n'omuntu w'otuukira era bwe natuuka nambuuza gwe gusoose okugenda konze gusoose ogenda luddawa ne mubulira address nantuna neetegereza baati nange nemwetegereza nemwetunuulira nakwata nagiramu awo nenyingira teyankalubiriza. Omutima guli gutya? Naye mukakamu nkimanyi byenzigiddeko byonna bituufu sirina mbuzibu. Nojja ensawo zo n'ofuluma nenindawo ensawo naye ntambula n'ebintu bitono nno sajja na kintu kyonna najja n'akasawo kamu. Abasajja kituyomera omwami wange. I don't know how to, like, simanyi kutambula nga ni light ngamba just in case kinyuma just in case okuba nejyolaga ebisinga kati nga nze naye sijjambu kukyala nzireyo wiiki zijja kubeera waile kati ate lwaki nzijje n'emigugu gy'engoye ebyokulya era bwe weetikka amatooke oyinza okugalyako wiiki emu siri bumuli w'amatooke ne just example weetikka emmere era ojja giryako lumu eggweeyo era olina okujja eno n'omanyiira emmere y'eno olya beans on toast olya biki era bye balya wano. So seetika nnyo nenzijjayo emigugu gyange nonna akakola ekikoze etya n'ekirungi kyayo nze kyenjagalako totoba kuba yeno yaneewuunyisa ebanga wanti ogere ogula fridge ogundi ono lukubo olwewolo bwebeera waliwo lwetonya nyingi naye ng'eyiisa omulundi gumu ne kati kano okalaba kagenda kukola bwe kati kaveewo ate omusana guyinza okwaka kituufu anti agusasula kwaka. How this weather bana bebakugamba nti olinga weather ye UK nti bagamba weather ye UK n'abakyala be UK byebimu bitambula bityo esawe naseka oli anyiize. I love that. Unpredictable, right? So wiki esooka ebeeta wiki esooka actually ngali nakatuuka benti ne tugenderayo London sasula Birmingham kola negenda ngamba ninotuuka ndi muwagizi wa Arsenal oli wa Liverpool ndi wa Liverpool olidevako kalo nga muganda wange omanyi sijja kubala nti natuuse e Bungereza nga sinatuuka ku Emirates Stadium tuve wano ngeri North London oba nga tenagye eki yogundi Emirates Stadium North London eri North London tuva Highbury otyo netugirinya gundi train alinya train ng'ogimanyi ate nga nze gwe gwasooka nolinya nali nalinyako train already in Dubai naye gwe gwasooka mu train yawane netegeeza ki tugende munda amatwongerera awo shiya tetujja kukkiriza kukubwanguba nedda olwo tukogamba olina okgenda ku Emirates nina okgenda ntuukewo ku kisaawe otuukewo obagambe nti Emirates ntuuseewo nzijukira nagamba nga bakwano wange ku ssomero edda nga njagala nnyo omupiira nembaga naye mumanyi nina otutuukawo ku kisaawe kya Arsenal nga mpulira nkyagala nnyo. Owagire nani yali coach? Sajja dda era ziwemuseemeyo sinabiyiga nkyali roughly najja mutuufu about 2 years ago. Kyali naye tobera fresh mukwano tobera fresh emyaka ebiri gibeera mingi abantu bamaze emyaka emingiko bamanyi ebingi ebikwatayo nanti kakati olaba for example today kati nze olwaleero njagala oyo yennyini ajje UK ali fresh kubanga kati olaba waliwo omuntu ayinza okujja ng'omuntu yamugambye Ruth amugambye bw'otuuka nkubira essimu nze nja kukuyambako biki and everything mwana Ruth essimu n'agijjako because ne betubiwulidde okitegeera so this person ali mu UK ali stranded atandika atya so kati bwetuuka e London mugeze ku Emirates tugeze ku Emirates nenkiraba nensanyuka neŋŋamugana nange omanyi kati ntuuse UK kati ntuuse ng'eringa
mpulira nga atuuse ku base nenjitwalinga netutambula tusayingira munda sinda sente ziyingira olina okusasula naye tugenda mu kaduuka awo nendabalaba muki netutambula ku statues netwekubisa ebifaananyi. Ani muzannyo owa Arsenal as in greatest naye omwera Thierry Henry nengenda ku statue nekubisako ebifaananyi Wenger nempulira nga ntuuse Bungereza. Kati nno ffe bwe tubeera e Uganda tugamba njagala genda London tutegeeza UK. UK bagitaga London, njagala genda London naye nga tategeeza nti London as a city but UK omuto gy'amanyi enkuba gyetonya bakubuuza ogamba London kyakutwalya bbanga ky'okuwulira oluzungu lwabwe kubanga si lwangu. Sikyakugamba nti bbanga bwe liti kuba ne kaakati era osigalamu nga luwo bw'otawulira olaba nkugamba nabo bennyini oluusi tebeewulira olina gamba kati nga ku mirimu tukozesa bu headsets oteekako n'olina ateekako kati mu communicating nayogera kino olina awulira naye waliwo wayogera onaakulina nyo anagamba agambye eki kyokka nga noono muzungu webyayogera agambye eki tomugamba bantu baabo ninabuuza towulidde lulimi lwammwe kati sigayamba otuuka n'olumanya lwonna nno era wabaawo oluusi bw'obuyitamu kati jjukira buli omu ayogera byasanze buli omu aba n'enjogera ey'olulimi so sina kwatibwa nsonyi kubuuza nti sitegedde ekyo buli omu akisuubira nabo bonna bakisuubira era bakikola nnyo nabo bennyini era bawulira bagamba say again takitegedde munekyayogera so tekubaako komombo bbanga beriti nenzijukira bwe lwasooka okunkuba mu maaso ko nagenda nembeerako e London for a while oba namalayo ndowooza omwezi kati tukanengana naye najja eno okukola mpumuddemu akamala kati kanonye emirimu. Actually I was lucky enough kwekyo ekiro twayogeramu ne muganda wange netugamba kati tunonye emirimu ozunza ekimala nga ntambula manyi ntambula nnyo nenzira nenambulayo netugenda najjayo ka laptop ke nangamba gezaako eno company bateyo hiringa nenteekamu awo nemuganda naye nga tukozesa CV ki naawe tuli bannayuganda tuyiya CV ekikola ekyo ekigenderamu ogwo omulimu kwa kati byewasoma e Uganda bw'ojja wano bw'olina byongerako ate osobola ofuna but still kyobalaba ekyokugamba nti nokuyiiya tekisoboka olw'ensonga bali abantu bakola ebintu ebiri authentic so oteeka okuba nga biwasoma bwogezako obiyingiza mu system okitegeera nti newakuba baba tebabirabanga eno for example oyinza okugamba nti osomye A-level nga bw'otuuka eno system tejja kulaba nga A-level y'eno eyinza okulaba nga O oba college so ofuna category alina kyobadde otegeeza category mwekigwa levels ezo yes nempeerezayo CV I was lucky enough ne banziramu just a few hours wow. That fast teri buli bwanguzi omanyani tebiriyo eno kyonafuna oba ojja kifuna kyotafunira bakugamba so ne bangamba jangu ku lunaku ne beruti tukoleko interview kati mbadde nkuddayo wali question yeyo olulimi olwankubira first hand ntuuka ku interview arugaya nga Lungereza lwokka teri Luzungu yadde konze ki what's your NI nga owuliriza bulungi nnyo oti nempuliriza anyway nembiddamu naye awo eshooku y'Oluzungu eyasooka nenga olwena ate nga lwanjawulo naye nga benjogera bantegeera naye bo nga beboogera oluusi sibiwulira pardon me sorry excuse me kuddamu I beg your pardon so will you be able to come to work that early sorry kati awo yalishookayo Oluzungu yasooka naye with time era namala nendumanyira mpola kituufu ate entambula okumanya basi gy'olina okulinnya time gy'olina okugenderako wawe olina ogisanga wawe ovugamba nti kati nvaamu maaso awo ssebo kati nze kyentiira abantu abaludde eno abajja nga tebanabaawo smartphone kyekyo kuba kati essaawa zino smartphone yekweyimirira ng'omanya ogikozesa ng'omanya naye nga temanyi gikozesa oba olina making sure ogiyiga kuba yabeera mukwano gwasookerwako ng'oli eno nedda mu byentambula olutuuka bw'oti
ng'oteekamu wali eri wawooli ne wawoolaga. Ani abikusomesa ebyo? Ayo nali nabimanyi already. Because oli smart. So nali nabimanyi already olina okuba nga technology mufaakoko. Oteekamu n'omanya wawoolaga ne wawooli. Ne woba otambuza bigere. Ekyo kyannyamba nnyo okumanya bbaasi ki ngisanga ludda wa. Nsale ekkubo oba eri kweno side. Awo omanya otya tizira side eno ninakuba side eno. Ebyogera wano ku technology abyogera. Okoteekamu otya? Oteekamu wawooli ne wawoolaga. Kati neekuleetera kubakawo stage name. Stage name kati ezze ne ka side zombi kuliko stages. Kati ng'ogenda ku stage era bazaawula. Nti zone A, zone B. Ogiraba wali eri n'olaba stage name n'omanya wa. Okay. Ako nange nankantawanya nno. Kati awo ebyo ebyentambula simu yalina okutegeerera abasooka baba wakatuuka. Nalinya bbaasi efo ky'okudda eri. Nakulaba ng'esimbudde ningamba eno ng'ate ndaba nga ddeyo mabega. Nenvaamu. Ng'olaba nga dda gy'ova. Mbuuza driver bambi they were so nice. Naŋŋamba nti ddayo wali okrosingudde side eri. Abantu beno bakakkamu actually balina n'empisa. Bw'osanga omulungi. Tulaba naako ng'akabbaasi nti omuntu eno ava mu bbaasi wasasudde. Yes. Ne buli lw'ofuluma osooka kola ki? Yes. Osooka kwebaza. Omusasudde omulimu ogwo omulimu gwalina ogukola naye oba ofuluma ku mulimu ngamba thank you very much okuvugako okitegeera. Kati naye eri culture shock eri awo kugangikolayo ebintu ekiwukamu. Ekyo lwaki kiri bwe kityo? Nozaba omuntu kubeera polite. Bali polite. Kati soka tumayo ekyo tugende ku ekyo kyennyini otyo kati olinnya bbaasi esimu yeekuyamba to get to the stage. Bbaasi nga bwe esimu nga bwe yakugamba era bwe bwangu bwewafuna ku kkubo. Kituufu saabulako ku bbaasi na train sijja kulimba. Otuuka okuvaamu. N'ebyo ebyokugula tiketi biki ate yankalubiriza. Wakola ng'otya? Era nga ngisa ku simu okwo. Kakitegeeza na Uganda walinga smart ku simu. Era n'okuva dda mbadde ebintu bya technology tebinkalubiriza. Kati abazadde bakuba abaana tobeera ku simu omwana tagenda kukoma Uganda yokka olina engeri omukugira mu nsi kubanga ensi kati etambula ku technology. Kati waliwo kwanga wakayingira kasoyinga enjizi ezeggala baasi etambula otoba sitende kigo ku ttaka ebyo zinashookinga bwe nyingira bwe nti olina okwenyumiza ku mutayimbwa. Actually ekyo nakira ate okyogedde naye omanyi kisiga gundi nali Kenya nagendako Kenya naye omanyi Kenya ate bo babuukako nga ekyatambula. Tozirinyako gundi matatu z'e Kenya tayimirira. Kenya nanyanga nnyo obutukutuku. Kati matatu watema bafuso ne bagiteekako ekigundi emabega bayita matatu. Naye maama wooviiramu ku stage ekendezaamu speed gwe n'obuukako. Mwana lugulubye n'ensi. Nagendangayo for trips Kenya, Rwanda, Burundi and Dubai. Dubai. No, yes, Dubai, Kenya, Rwanda, Burundi. Njagala nnyo okutambula ensi. Actually ne Congo. Nekye Kenya kyo kinzijukiza ebbaasi kati nga wagala kwekwata. Kenya bw'otwenyweza. Ate mbeera music ng'awogana. Ate zibeera oba Kenya yibe bouncing eti. Zikola bwezityo. Ezibate zitula nga zinene bweziti. Okay. Kati nze njagala nnyo kwera ku ddeeka waggulu. Oluyingira bbaasi. Ebbanga limaze wano. Sirinnyako bbaasi ne ntuula wansi. Waggulu. Bbosi okwasookera ddala nga nina akasawo. Kubaza jja nalina okugenda ku passport office. Yes. Nga nina kadi yange njagala olaba bagyeri. Nenkulula akasawo ne muganda wange kati abo twali tuvaawo nga tulina okufunawo bbaasi. Travel bag. Travel bag. Akawuka kava e Uganda. Nga tulina okufunawo bbaasi. Bakagugu. Ndasana nno. Kati tulina okufuna bbaasi etwala ate awo connectinga ku train naye wokka we natuulako wansi naye wasigadde mukwano mangi akola bekigenda okitegedde ate waza nolira linve London nga nkomayo Birmingham bulijjo nenya train salawo nenya bbaasi namanyi sirinnyako bbaasi kochi it is fun olw'ensonga otambula byonna ebibuga byonna ebyo byobadde oyitira mu train kati kuno lwakuba nti ate bbaasi yerwawo train is just like oba 1.5 hours or 2 hours okuva wano paka e London. Yeah, Houston oba otuuse mangu naye ate okuva bbaasi but it is fun
exactly so okiteka mu bwongo bwo n'omanya ati ngenda kulwamu ngenda kulambula. It was fun. I loved it. Bookingako ne ticket by the way. Yes. Yeah, bus ngenda. Yeah. Last year ngenda London. Naye ate nali njawo mukwano gwange n'angamba oli ludda wa ngenda London. Mukazi nabuze ticket ya bus. Ogira bichi tugende mu train. Binyuma kati nensula ku Bullring. Awe nabulira. Bullring wensula awo kati namanya ninya gundi ki na nonya ka 12 nga nkalaba nga lugembuza nga dasaidi de netwala Bullring eyo ate nene paka we nagana ine daru esimu eriwa nenkwata esimu awe nokota kati esimu nendaga nenga kati wedda nkoyedde ki okitege nga gundi yawe bamukola mu software tekubuza kizibu ate beganti dakika zino zezubulayo era sibazeezo banange technology wabali accurate. Let's talk about thanking the driver. Okufuluma ne weebaza driver ate ng'omusasudde. Era ofuluma bulungi nnyo wali n'omwebaza thank you. Buligwa anti olina kukoppa ng'oli mupya. Osookera ddala okoppa kuba nze nali sibirabaako. Nagenda olaba muganda wange avaamu nza kuludda akakeesi agamba thank you. Konze thank you. Mubuuza owa gwe twebaza ye kiki tetwasasudde zembeera zeeno olina okwebaza era munnange webaza sina driver yekka n'abalala bonna ka thank you actually obugambo obukulu eno waliyo thank you kola omuntu okuwa ekkubo obadde oyitawo omuntu n'akuwa ekkubo mugamba thank you omuntu akuguliddewo ku lugi thank you omuntu akusavinze thank you akulagiridde thank you excuse me sorry obugambo nga busatu buna wano babukozesa nnyo ate nga bukulu bw'otabukozesa obanga omukopi atali civil toli civilized. Abaana abange actually zino gye wange edda kubanga sikyakozesa mukozi house help really nalinga nkozesa nga tosobola kubeera wange n'otofumbya mwebaze okufumba emmere bw'aba akugoleredde engoye mwebaze bw'aba nga afumbye oba alina kyakutekekidde ku kyali kumakya bana bagenda ku ssomero mwebaze because ateddemu energy we akuguliddewo mwebaze ate empisa zitwala wangi omusobeza mugambe sorry okitegeera so kati nze nkiraba nti kyebakola kituufu ddala omwana asobola kulema wansi abantu bali so down to earth kwegamba olaba nti bali badde beeyagala naye tebeeyagalamu wadde like okubanga nti akweyisizaako akuvimbirako osagamu omuganda omuddugavu munna ayina yeejaaka kwejaaka actually kinaye oluusi kimpaziringa ningamba baba batya abantu beno kwegamba tebali mu bulamu bwa kwejaaka obwo n'okwejalabya era ayimirira n'akuyamba bw'oba olina ky'obuzaako sorry kazi nakozesanga nnyo akantu kano ndi mupya sijanga keero mbadde nnoonya wano ayimirira n'akufaako bw'akubuuza oyagala nkutwalire like tugende ffenna kati oluusi mma ntya nze nazo trust issues naga no worries ng'akulagawo ng'ogenda ne bikuba kutambula nga ayise mu luggi n'alukwata oyitewo naawe namwe abasajja bwe bakolera kya buli omu agamba omukazi oba oliyo nga bba otakulaga ku mukwano tambulako mu nsi kya buli omu bakuggulira oluggi ate actually oluusi ekiraga nti oli mupya eno obuntuntu bwe butyo let's say obadde otambula ne munno okimanyi akuvaako emabega nosindika oluggi n'oluta ng'oyagala omukube n'oluta buti aga no onakyaka mugenye eno nadduka nalukwatira era kati ogenda olaba olukwata naye ng'ayitamu ate tebagana thank you says cheers cheers kagattawo naye kati nalinzirayo nga nvaano last year nkwataganye nga bw'omanyi ffe abakazi abafirika okuba n'amakeesi mangi ebintu bingi bagambye gundi hand luggage naye nga tefuuse hand luggage banaye nga nsava nzibaggage omuzungu agala okukola nga ngulwa ne keesi nambuuza oyagala kweyazika ku mukono gwange konze yes nankwatirako nemugenda baali banyumya ne munne bulungi naniza bami agenda okulaba nga nguluba naye nga bamufaananidde maama we nankwatako paka munda nga nyingire notwaye tuvaako era nankwatirako nawuliza essanyu bambi baba n'ekisa abantu bera baba n'ekisa bambi bali kind bonna we bali oba abamu abasinga badensa tugulewaako kale ate ekyewuunyisa ekisa ekyo tekitegeeza nti omumanyiire nti oba bakukolera ekisa akwagala nnyo nti bayagala kukwana
tugulirewo ddala yes nice gwafuuse weeno nze nkyajatandika ojjugumira badde nankowe eriye nga tataddeeko yadde akasweta ne magamba ankowiiru nze sinafuuka weeno n'okwesabika hajara yaŋŋamba neegwe ewammwe tolina kudda eno nze nina okwesabika mukwano ge mani n'okudda ndi mwana weeruweeru wabuguma afe bayitayo kasana luweero n'ekivaayo kiwulira kookya so bw'aba akoledde ekisanga ekyo ffe ne Uganda bye tugamba aleka omusajja mukubye ankwana okwekoza oba nkugambe ntya nti eringa nnono eringa mpisa ya mu bantu nti buli omu akisuubiramu munne tekitegeeza nti benkikolera ate nkwagala nnyo oba ate sikusosola omuntu oyinza osanga ate musosoze mawanga naye ekyo n'akikolera nakwatira olugi n'oyitawo naye natakutunana mu feesi ye n'omukonako ne yeesiimuula naye nga ye olugi alukutte nakugana okubakiza mu ssomero simanyi nkuza yaabwe weebeera sijja kulimba naye nga ze embeera zaabwe wano bali polite embeera zaabwe nasanga akaana kato kavubuka is like 9 or 10 nga kavuga kagaali kati nakavuga kati bwe nali nyimiridde nenzirako ebbali bye bitukera okuddukamu kati nali nyimiridde nenzirako ebbali thank you kato he's like 9-10 naye nga kyenkoze ndi mu nsi yaabwe nze nabadde nkebaza kikushokinga akaleka neebaza oba oluusi oyinza oba otambula bibyo ate oyogedde ku baana omanyi kati waliwo emyaka egyo egibeera gyegulumiza 16 14 biki n'okalengera oba kawala oba kalenzi ne kajja kaga hello sir have a good day kyuka n'ogamba oli omwana avudde kuki yena nga ataddeko kasimayo nga musanyufu bulungi kwegamba oluusi kikushokingamu kuba tokibawade tokisuubira ate tokirabanga alina ekyalira kye nayagadde eno bola tumanyi okuyita eyo wansi downtown e Uganda e Kampala waliwo bano abawala bayita basiba enviiri ne bakusika neero nabasanzeeyo mu arcade yes Northfield mulimu abatuyitira Galubindi waliwo batuyita okukebera amaaso waliwo batuyita aba insurance waliwo batuyita naye engeri gye bakikola badde anti bwogaye bali badde manya ogamba nga ab'Ekampala nakwatane ku mukono anti bafaanagana olw'ensonga bakola ekintu kyekimu bayita ba clients naye engeri gye bakikolamu it's very polite nti kya bugunjufu kirungi nebano ka perfume onyeko bekireyo naye Uganda wa Kampala awo abakyala mutuseka bubi mukwano onkutte tomanyi birowoozo byange gye tomanyi kyendowooza tokyogedde ekyo okuviirako ye mukwano kijjukira nange akukwata anti eri wansi mu wino nagendangayo noonya akagatto maye nga bagamba obuli original bubeera eyo musuku yakakooye kati ogenda okukanoonya eyo nonyeyo ka all-star kalungi akabuwakanawangaala embeera oli eyo olinamu bajeti yoletse $50,000 otambula nno oyagala oyitemu ofune akagatto oveeyo ogiridde kagatto naye owenkofiira kyakkola akutta omukono akunyweza ate no tebata nakubyeza natuyandirangomuviira ekikombe kyokka okimanyi bajja kukuttiraeyo naye ngaobusungu bukutta alisa omuntu omuyitako kabulungi sebo jamu kati nno oluusi bwogaana waliwo enagaana ne banvuma obunyarwanda bambi alwakafeesi kakati ne musajja wattu onate keeruweeru nze ni mwana weeruweeru ndi muganda kati abawala abo njagala boosi baabwe senga bwe batambulako omanyiza kinewunyisa bantu bangi batambula naye tebalina kye balondayo kuzza waka nti kati omuntu ono abeera disgusted lw'omukwata n'omusikati yalibadde ayagala okukola ekintu yakwatako omukono gwe guli moist tomanyi oba kiki oba bizigo oba liquid oba minyira oba ntuuyo you can't know naye ono ajja bulungi n'agamba excuse me ma'am are you okay? Are you do you want a sample? Exactly. No, thank you. I tested. No kiriza. Kiriza oba n'ogaana n'atakitwala pasono n'akwebaza okubanga omuwadde akadde okuwuliriza naye ndowooza banoonyeyo ffe omusujja kanyama tamusika saagala n'akulemerako omusajja akuviira oluyi ng'oli mwami goloola balowooza bamusika omukono tosobola bagenda kusika mu bbanga kyekimu n'abantu abali namawojjolo n'ebifo ebirala gonja nkoko nalaba oli eyaluma ekifi nange nja kiruma next time
Olya tukweta ddala bwati mu face mwennyini bakwano naye wano ogenda mu food court ng'abantu balina emmere ey'enjawulo buli omu n'ayimirira ng'alinza okukulaga ku mmenyu naye tasobola kujja n'akulaba nti ono agikuleetedde atadde mu maaso omene wange jangu ene waffe mukwano talinga okubeera nga tulina byetukoppako ebituyambako era ddala nkirowoozaamu mbirowoozamu oluseebu ne ŋŋamba oba na mbeera yaffe ey'obwavu ti omuntu aba awulira alina okukola seera eyo bw'omuyitako ogenda ew'omulala ng'afiirawo kati nekimukwatiramu nekirooke ng'obwongo bwe nti benfiirwa nayinza oba nga yeye era nze ngeri gyetukudde mu struggle buli kimu kyonna kyakulwanira nanti weewaawo olwana kukwerawo olwana kuyitamu olwana kubotola so nomanya embeera bwetyo bwolina okubeera buli kimu olina kulwana bulwanyi olwana muno omugjawo gwoyimirire naye ate nga yes I think so kyakutwalira bbanga kyokusettlinga in okumanyira everything kati omanye enguudo omanye baasi omanye everything right now kyakutwalira bbanga ki sijja kugamba nti mbimanyi byonna naye manyiiko ebiri basic nti era bwogamba nti okuva wano okudde wakasi wabula olwakuba tosobola naye era nga naga essimu yekutasa ebiseera ebisinga oba olina okuyita uba oba okumanya taxiway biki ebyo byonna naye oba nga gy'oli tomanyiyo totally simu oba kubuuza muntu olina okubuuza omuntu oba essimu naye nga era tekyantwalira bbanga ddene ndowooza myezi nga 4-5 nali mmanyiza okumanyira embeera wali mugezi kubanga bannaye osanga n'omuntu nga mwaka ng'ekifo takitegeeranga nga kasomwesa sayidi endala abula omanyize kyendaba kimu ekyo muntu kwesiba mu kafo kamu bw'oba nga olinawo lesa obudde obuli free yenjeera nze nga ntambula kagere let's say day off olunaku nyinza otambula kilometers nga 2 kati gwolina ekibali kyo like ekitambuliso byo biri clear kati waliwo omuntu okubeeraawo ate munange bisobeera nti waliwo mukwano wange bakikola ali ku street ayenjeeramu omuntu mulala yakola omusango poliisi bwe gye yasibira ku ye ng'emubuuza ebintu byo biriwa ng'alinako n'ekimu kyokka omuntu yakamala wiiki emu ng'engera tebamuzza kati awo era bwolina kulindira waka paka lwonayiga naye nga bwobanga oli okay okutambula kwekusinga oyigiriza ebifo babazungu babula ababeera eno kambuuze bwe tusobola kituwe confidence nabo babula balaba nga bali ku masimu nkugambye abasinga let's say 90% bavugira ku GPS kiwange ne gye babazaala bavugira ku gundi kweyo gundi satnav tebusigamba nti amakubo anti mangi ate bagakyusa ate oluusi osanga lino balizibye liri kati obanga wavudde wako ogendera ku kikwate lwogwa mujjamu ng'ekkubo balizibye kati yagikozesa satnav nga yamulagiridde dda nti awo bazibyewo yetawali kyova kati abasinga 90% simu kwavugira ate ebifo bifaanagana ova mweno corridor n'oyingira ng'olaba gy'ova wafaanagana gy'ovudde n'ogamba kaba kati ate jjukira obuyimba bweno bwonna bufaanagana bubaawo wabweru kaba kakadde nga kabi munda nga kalungi ebifo bifaanagana oyinza okubulyawo nga street gy'ovuddeko efaananyi street gy'obaddeko n'okuba bakatindiwa kati weweefula omugezi ngotulaba bonga mu bullring munda olaba nga wonna bafaanagana ate weetoola olabe wati n'ogamba dduuka noga kati oba ndi ku level ki oba nakakkirira emirundi emeka wansi ate nga buli corridor gy'okwata ekusula ku street ndala buli corridor gy'okwata ekusula ku street ndala n'ogulubira omwo n'obula olunaku ne luggweera awo ng'okyabuze oyinza okubeera wansi kati ngemisoli London noyingira obwo underground tuboogerako actually nze ekintu ekimu kye nebeeza Katonda sibeera London saagala nze ebintu byakumpakira eyo wansi omaye obutrain bwawe buyita mu mpuku mampulira nga sissa ngamba kati kino ekintu bekyenyiga bujo mwamuwedde nga muli meters nga 5 wansi naye kadduka kaguluberewe kakukuba nze saakaagala Waterloo yayo misigazi mubeere omanyi okukkirira amadaala okukkirira ng'ogalengera buno obudaala obutambula n'olengera n'opimapyamu 1 meters 10 ne mutuuka ku level esooka ne mukkira meters endala 10 n'endala 10 ne mukasanga eyo wansi nga gye kayita saakaagala neddawaaba tokonyongera oba otyawo oba otya ojja kufa ekyokuliro tujja kufa naye nga kati obirekere sittaka lyerinyize nga ndi mulamu mukama yakugamba ogenda kufa otya
simanyi kakati kireke oza okutuwa butuzi noyasimula nofa ndoza ndi claustrophobic exactly sagala kifunga kyonna bagadde buli wamu nga negenda gasiraba okimayo beera mu underground nga tolaba gyemulaga bw'otunula eno olaba kisenge neno kisenge eno buli omu ali ku ssimu nti buli omu afa ku bibye nga wasirise teryanyiga munne bawulira kagune nti rails bwogano next station is Waterloo. Nekatuuka ne muva mind the gap naye ate obubuza kasobola tomanya nti gy'olaga kyekyo wayogedde bwe bw'oyinga nze kyenasooka okukwata olugenda bwe nti ku station nasobola kutunulira map bwe nninnya wano bwemantuuka wano bwemantuuka wengenda okulaga wangenda Waterloo nsooka wa kati bwe mpulira nga bayogera kino ekigambo n'okubeera attentive bwe bayogera ekigambo ekisooka ebifaanagana ebigambo nga bifaanagana noyinza nga kyekimu Chesterfield nalingenda ogenda Chesterfield okitegere ali ne Anfield oyinza okuza ne Anfield naye nga oli Northfield waliwo nalingenda Chesterfield ali Chesterfield wali waliwo Sheffield ne Chesterfield nenviiramu awo awalala ate nga nagenda walala omuzungu nagamba naddako nenzirako tebansasuza nenzirako obuzzi nentuuka bulungi okiraba akalala kenjagala okumanya bwokola mu baasi ng'ovaako gwokola ne mu train mu baasi okola kyekyawukana ku train ng'ovaako tuyambe munnayuganda ajja anti mu baasi wabaawo avuga train tomulaba nako abeera eri mu kasenge bwetuuka ku oba sikyo nga balina mu control room basa bw'otuuka ku stage ng'omanyi ng'ogenda wali kadirisa kagaayi eno ekisiza na baasi katwalaga baasi z'e London bafulumira eno ate walala n'okuyingira kati Birmingham ffe ezaffe lugirolwoyingira wofulumira kati ate z'e London kati nno nagenda e London uzi last year oba guno omwaka nga gutandika nze nga sibimanyi nti wofulumira walala nenfulumira ate webayingirira ddala buli mwantunulira nentuuka ewaka ne mbagamba baasi zammwe eno zirina bbiri nali sikifanga what I'm saying ola kati nga obeera mu taxi e Uganda nogamba kondakita maaso awo wano nkola ntya baasi wano teteriyo maaso awo bw'onaaba let's oviirako ku Freedom City nga stage eri ku bayita batya wano before Freedom City ewali junction Kibuye egundi kigende Busaabala enamasuba waliwo wano nga weeyongeddeko mu maaso bayitawo batya anyway nga wali omuzikiti bw'ova waliwo enamasuba awali omuzikiti awo batabata ogaba ku batabata ate oweese Freedom City ng'okkirira waggulu bw'ova ku Freedom City waggulu eno ebeera najja nankumpi waliwo awo olaba ebbala gye bayita Nyondo pub neweyongerayo maaso junction eyo waliwo ekikkirira eno Nyondo pub eri wansi wa Freedom City teri waggulu teri wansi wa Freedom City eri before Freedom City bw'ova mu city center anyway kati oyinza oba nga oviira mu Freedom City naye nga bus stop eri awo mu eyo junction eyo gye mbadde ntegeeza era ojja viiramu awo okatambula okkirire ku Freedom City kati ate waliwo okubanga waliwo nalaba nga banyiga anti era onyiga ate mbadde nkira ogunyiga awo ddi naye ne kamugamba aviira ku next stop. Why is it that when nyiga I have to leave my seat and I start walking? Oleme kwonoona budde abantu nti bavalinga nnyo obudde bwabwe eno kakati wanyize oli wala driver yajja yimirira abaako ne seconds bamuwa ez'okulinda omuntu ovaamu bw'oba nga toli mulema atunudde awatuula abalema tewali mulema avaamu onyize teri avuddemu era ajja yimira mu seconds mugamba 5 ziweddeyo ate munaye gwali ku ddeeka waggulu kati kireza bw'onyiga bw'oti sembera wansi ku muliro etambula nja kugwa mukyeva mubaamu gonyi bitayimbwa weekwata nokkirira mpola mpola n'omulinda budde basevinga obudde actually abantu beno baba ensi eri banguwa ebintu ebyo byakwanguwa bapapa ebintu ebyo byamangu buli omu omulaba era enezo nga nakajangamba abantu aba robots ne kati nakiraba abantu obudde buba tebalina nalindo za mpewo ye bebayita babangu bafune ebbugumu obudde baba tebalina okyoloka video ke nalaba nti nga wakajeyuke ng'olaba abantu badduka batunulira booti
Kamuje. Oh my God. So cute. Kamuje buli nnyo omuti kamuje zeeno. Ezaffe tezinnya muti. Zirinnya. Kamuje. Eso bazita linnya ddala bankerebwe. Hello, Mr. Kamuje. Hello. Ndoza ayagala kubwa kulya. Ayagala kujja. Mugati. Dedda tokikola. Aja kuyingira mulabe. Atulaba hello agenze. Mbadde nkoyimizaati. Like obudde abantu balina budde. Abantu abakwata obudde kati nakiraba. Nti oyinza ova ewaka ng'omanyi buli kimu ekiddako mu lunaku lwo. Omanya let's say the day before you sleep nomanya ngenda zuuka ssaawa 4 n'otega basi yange ssaawa 2:45 nja kuba ntuse ku mulimu 15 minutes simala okuba nga ntuse ku ssaawa 3. Exactly. Kati onaasobere mu baasi. We wali obuzibu awo nti nowa baasi naye tajja kukulinda kiri awo era olunyiga n'alindamu ng'alaba teri afuluma. That is why bassa buno obutebe bw'abakadde mu maaso nowabulutya kumpi nti temutwala bbanga panvu. Era driver tunayo n'amulaba mangu wali eri mu ndabirwamu nti waliyo omukadde avaamu waliwo n'akapesa kanyiga waliwo kigundi kivaayo. n'asobola ovaako obulungi naye oba mulamu oli eyo kyasooba gwe ng'olinda te stop eddako teri maaso awo nvaamu ssebo kyembalira ngenye okugamba basaawo n'endabirwamu tosobola mutuukako mbu omwandulira amalusu nti singa mbadde nviramu eno bus stop naye kati awo nga siwe enviramu nga mumakati wano nga mitaxi zaffe Uganda ase kuyisaawo so ekuyimiza mu maaso so mu makati ga stops zino ebbiri nsobola okunyigira mu maaso awo akadde neyimira mu makati obeera balina kuyimirira eyimirira wali awaddako ku stage yayo kiba kyawedde nga kikulidde olina kulinda olweyiseewo kiwedde ng'olina kulinda paka olina ddamu oyimirira oveeko neweba challenges kizo osinza okusanga e UK bitangojja mpewo obunyogovu saagala bunyogovu anze nowethe enkolera ngenda kudda Uganda nze nanga nglowinga kale beyinza okuglowinga skin biki naye era abakyala mpozi era byagala kati nze manzi saagala bunyogovu kuba njagala nnyo otambula buli mbaako ne ka free time njagala ntambule ngende ndaba ebibaata ngende ndaba emiti ndaba ebifo ebikadde kati no byayogerako ze parks zeeno zibaamu ebibaata ku mazzi mubeeramu ebiddiba otyo kati kwabeera baba banyogogo bange enkuba etonnya tojja tambula kati obunyogovu challenge esooka gye nasanga eno egyo emyezi gye tuddako egyo ng'omwaka guggwako naawo nga gutandika January kalinga guno omwaka ne snow yagwanga mungi maama nsirabanga ku snow yali mungi kyokka nina okugenda okukola sinza atanatandika vuga nina olinnya train ne bazikansolinga kuwulira anti abantu beno kantu kati nnyo beekati bakeekwasa ne bakyusa buli kimu sinagudde train bazikansolinze ningamba kanfune bus nenteeka bus app wali eri nenkebera nga bus eri okumpi n'ewaka nayo bagikansolinze mbeyo tetutuukayo wajja seerera no nga ajjudde mu kkubo wonna kati enguudo ze ebbalibbali nga tebazifuddeko zijja mu snow kati nina okukatambula okuva ewaka omanyiwo paka Northfield mu snow oli owaddala nja kulaga video ate nga nawe oseerera ate jjukira samumanyira gwe mundi gwawe gwasooka omutambulamu nga mungi bwatyo oyo mwagala omulaba simwegomba muddamu mulabe omanyi okutambula nga obugere tokyabuwulira ng'okimanyi gyebuli naye ng'obitunulako tobiwulira ng'otambula nga bisanyaladde nga amazzi gabiyingidde namu naye ng'okimanyi olina otutuuka ku bbaasi nekatambula paka Northfield naye kwegumya akisooka bwagira n'akwata ice ekyo kigo olinnyawo bwoti n'osirayidiza bakulondera eri obutauta skiing obanga alijja that one kati obunyogovu challenge yasooka eno nino si yeyokka mukama anyambe sibadde nnyo na challenge tofunye okusosoze ku mulimu like staff abantu okusosola kati actually ina advantage enyinza ogamba eno obusosoze bweno buli down low bakusosolera munda muli bw'oba tokyegendereza tokifaako tokiraba bw'oba tokifuddeeko nnyo tokiraba tokimanya kuba basosoze kangabe bangi naye tebaba open kuba etteeka libakwata dani basabisako bu stickers yonna right ne mumalwaliro nti actually waliwo ka sticker kansanyusa nti tokkirizibwa okuganira abantu bakozi baffe kampani ya train yakateekako tokkirizibwa okuganira abakozi baffe bw'owoganira abakozi baffe
tujja kugoba mu ne ku mulimu nti olina rights okufuna byolina okufuna ng'omuntu omulala yenna no matter the color or the race. Era n'oyo akolako obusosoze osomuwaabira kaabani kyova kati ubeera kyengugambye nti down low nti oyinza oba kale otambula ku kkubo ndaba politeness yaabwe efuukamu na busosoze kale nze kiraba nnyo ine kirungi naye nze oluusi kinnumamu kati nyinza oba ntambula ku kkubo nga wafundamu Uganda tusobola oyitawo abantu basatu comfortably naye wano omuzungu bakulengera ng'ojja ayimirira akulina omwewe ye oyitewo oba ye ayitewo okitegeera si kyabusosoze ya polite kansanyusa nti bw'aba muddugavu munno nga yava eri tuyimirira abimanyira kwekolokonya ate kyasinza okunsanyusa eno kyenjagala ne bannayuganda nsaba bakitegeera abasajja beno bata abakazi batya abakazi like omuzungu bwakusanga ng'ojja aba atya okukoonako nti aba balowooza oba tugenda oba ojja mugamba nti yambyuzi nze anti amateeka ayinza okwekwasizaawo abuse wankutteko wano biki amateeka ne respect bawa abantu ekitiibwa babakuza bulungi abasinga enewe si bonna of course tetuyinza kwogerera naate kana akala ke bakola effects maili yaabwe akusakola nange nakabatandise nange nkabakola kati eyabwe ne bafeeki nnyo nekutama yanema okuyiga naye ye akateeka afunakola anyinyi balaki naye ndoza kimu kuba basomesa just being polite omuntu tomulaga kifeesi kati okyabaza kyendowooza ku anti Mariam twali tuzanya nga nkyali mu theatre nga tugamba nti kasosa nga oli nga faani nagamba hi Ruth nakusanyukira ennyo smile back toda yani wabiki smile back ekintu ekyo kinyambye nnyo nze Lameka sikulinda kukwebuuza oba ono yandi kati mundamuze baneebuuza Lameka oba simumanyi kati ekyo sikikulaga nze oluusi smilinga banange Ruth nga nange smilinga back naga because omuntu ono yo olwokuba akulaba alowooza nawe omulaba aba amanyi nti olwokuba akumanyi godi gye naye ndaba interview oba yali musambi wa mupiira nga bamubuuza ebizibu byasanze nagamba nti bafaani faani abeera eyo nansoma ebinkwatako biki byonna nga ngoberera kati ye bwammanyi nnyo bwatyo abalowooza nange twemanyi era okwesinkana amulowooza twemanyi ye nga akumanya ebikufaako byonna biki naye gwe nga tomumanyinako kati nakwaniriza mweri essanyu kati ate ngaalaba nti tozze nnyo nga bwazze but eyo like mu bwongo bwebuuza twemanyi nayogera erinya nga tomumanyi ontegedde mwadhayi nga tomutegedde mukwano naye ekyo kirungi ze ndooza kibagezaako okukola obeere comfortable nti bambi you're welcome you're part of us wadde kaba fake kakakana nogawa kanjogere noono kubeera let's say ng'obuze onoonya basi weraga omuntu nakuteekako kaka green ako era omutuukirira mangu okusinga oli anyiize eyakusigadde nga takutunuulidde wano ombuze nzira wange abaddugavu bona bensanze akulaga nti notakulabira abaga yatunudde era oba ng'akoze ebirala abanga gamunswaza abamu okitegedde ndoza abamu agamba ye wakima kyeno naalibaddeyo bwomu so echallenge yokaleka ya bunyogovu gy'okusanze honestly nze obunyogovu bwe bumpisa obubi obusosoze nkugayo ba download tokiraba nnyo direct abantu batyo basibaye nobagulako emisango missing home here I miss home kyova nfuba nnyo okuddayo Uganda every year at least nengendayoko kuba ewaka wasigala waka wanyuma waka wabuguma ekasana Luweero emmere ogikola otya ate ako yakumana we Luweero omanyira ettooke omanyira ebintu byo bya bulijjo ebyo ebiri organic and stuff ate eno birala nze ndi survivor ngenda n'ekiriwo kyenguddeko ng'enjala ennuma kyendya sisiriiko ebyombo ate enjira toyirawo oba ndi strange siyo yaayo yeebyo pozi lumu na lumu nowulira nga omubiri gu craving oba omunnyo oba ekifi ky'enkoko once in a while naye nze ekiriwo kyendya siremererwa mu byakulya actually nayina akajja eno njukira mbeera ku break ndaba abazungu be balya
nange nembigezangako bimu oluusi nebikwatayo kati natuuka nendaba waliwo kye bayita beans on toast naye sikikolako ekigaati nga kiriko ekijanjaalo mugaati nasooka nagwokyako wali mu toaster negugira bulungi side zombi naguteeka ku sowaani oluusi nagusiigako ne kabbata nalyoka bugumya ebijanjaalo wali bulungi nabissaako ne guno ogwokubiri beans on toast kale kyoba kiyita bate beans on toast tona kiryako nina okukolera beans on sijja kirya mukwano kiwooma bitya nno kijanjaalo kyekyo kyobote na lubaale kyoba ofunye naye baked beans kekawoomerera ndaba ze bakozesa naye ze nakozesa naye nga nentandiko bbiri ebyo nga bigattawo nalaba Rolex eyaffe Uganda tugita Rolex oba eno bagiyita batya balina erinnya gye bagiwa naye nga capati erimu eggi ne balina bagiyita oba batya neŋŋamba eno capati erimu eggi banaye temutubuuzaabuzi ni Rolex yennyini ebulamu nnyaanya mbisi majja 5 capati 10 eyo bayira mbe missing ewaka muli mu Rolex naye manyi ogyekolera ewaka esigala ewaka anyway sijja gamba ey'oku street naye waliwo omusisi wa Rolex nga kikyateekamu oba tokimanyi naye nga yo yanjawulo nakuba ejjiire wali ewooma ebirala mmote eyo era otukeeka nene nze ndi freestyle I would say boda airport mbuze nzirayo kati olaba last time nali nzira ewaka nga bambuza sitawa ngamba nkukimewo tuuka saawa mmeka biki ne brother wange nga bonna gye bala nga tukukimererere paka nja kujja kati mba kaluubiriza ki nja babulira lwentuuka nze olwatuuka wali eri nga nfulumayo nfuna kakesi first time naddayo nfuna kakesi kange nga nkakulula ngamba wano banfunaani antwalako boda jjukira teziri kumpi n'ekisaawa ngenda olengera kibaasi ekitwala abakozi nenkiyimiriza ku makya za essaawa ndoza 11 awa baasi nga nkubamu awo nga twala nga tukanga mumanyi tukoma wano bwebajja ffe tuddeyo abakozi baweddemu mwana neyanziza ssebo nga ndekaawo ngamba wa bodowa erubo otuusizaawo mmeka ko yerubo wa sayidi kyamulagira nga ye awo kolayo 5 kunzooka tugende nga tugenda paundi ngemu ate era botandika ozikyusa abeera bukyusa ssente bw'oba wakajja eno ekyusa ssente oyinza obutaliya bw'okoma ddi ozikyusa nze sikwesiba batange nkyusa natuuka nenkivaako otuuka n'okivaako ate kasita otandika okukola nga zizo nga ziwerawo tuuka n'okivaako nomanya kati buno bwe bulamu n'ozimanyira nomanya kati ze zino n'olekerawo ozikyusa naye bw'ozikyusa nze gamba soda kuba ndalaba eno sinywa soda naye ng'olaba amazzi alindako eno ecupa y'amazzi ya paundi emu ze 15 kana akacupa sijja kkanywa nafumba ewaka mukwano wange yantwala out nasasula biru ya paundi 10 neŋŋamba emitwalo 5 tuziridde ate ebisatu anti awo katwali baagi naye wano twali nze naye nasula paundi 10 neŋŋamba tuziriddemu ekinyama right bannange muzeeyi ki ogukyakulemeddemu ogw'e Uganda ogamba guno baba gunwanye gukyagaanye baga tell me Ugandan without telling me muzeeyi ki nno oba ompa example waliwo gwe nalaba luli ng'afunye yogati olwagulawo nakakomba negamba tell me Ugandan without telling me olwagula yogati bwati yakuba olina okakomba oluggulawo okayisaamu nolyoka okafunyafunya nokasuulayo obutyo tebubulamu ake Uganda tebubulamu kati obangambe ne power bank okutambula ne power bank mu nsawo ebeera mu kamusanyeze geno tegavaako tegeekangamu olusinebuza ngamba naye lwaki ntambula mu power bank naye oluusi entaasa kola lolo obeera kati ngaza tambulatambula enyo mu parks nobeera eyo okuba ebifaananyi okwata videos ogenda otunaku ngeweddeko nojjukira nakipower bank kyawe kati awakazaako wekayambira ate akabazimbi abasajja eno okunaaba Uganda abasajja nga tebagala kunaaba nanze ate kati nempewo ng'eri nnyingi kunaaba sikulina muzibu pozi nina muganda wange ajja kiwakana naye ze naaba buli lunaku
bwena mpozi ekyagaana ky'okuva buto guys naaba kumacha mbanna suze enkolawo ekyo kyo kyagaana oba gwokyo baganya ogoga kumacha tegandabye naye buli kiro nino naaba sinaba nsula n'etaku enkuba etonnye Uganda oyina agamba Ssaabasajja asiimye nneme kunaaba abalenzi ne bakolako abazimbi naye ate by the way ebimu ku bintu byeno ebiri ebit unfortunate abantu beno tebaagala naaba abazungu abangereza owawani kyova olaba oluusi ne mu lusama bakutama omuyitako ng'akyuma baaba teri nfuufu aba yaddugadde ki era omuntu obaako dead skin gyolina okunaabako nevaako n'olema kugiragira kuvaako mpumbu ku mubiri. Dokita yatugambako dokita wa skin nti bw'onaaba ennyo olina ka oil kano kojja ku skin aka protectinga yo skin kisinza ne sabbuuni gwonna anyway ndowooza n'okwekuuta ennyo naye gwe omuntu n'amala wiiki nga tanaabye ya bondoza kyebaba bakiyita taking a bath akwata akatawulo n'ayisa mu nkola n'ayisa mu bifo ebizibu ebirimu enviiri wanaazabuka okunaaba tunaabira ddala omubiri gwonna nabuzaako awo omuzungu eyo ku mulimu nga ye tabiwulira tabigira ebyo mbu yebbike mu mazzi gonna gamugire everyday afuna lunaku lumu mu wiiki nga banakola general cleaning you know ebintu ebimu byewuunyise naye maana abazungu abamu tebaagalira ddala kunaaba kiringa bwe batalya mmere etegerekeko abasinga nze ntuuka ku break ku mulimu awo nga naakagira ngendo laba na parkins ekimere kyange bulungi ekyere liwera bulungi nnyo n'ekijanjaalo mulimu ekijanjaalo nyama mu bijanjaalo asibe nto nakatuuka lente kyenje ntandika omuyiga mpulira neetaaga nnyo convenience naye nga nakatuuka nkyalina appetite nyingi nyezeeka nyama mu kijanjaalo nga ngifumba wali ntuuka ngiparkins ku mulimu nzigyayo ndye ngindira abazungu benkola nabo nga ye kyagenda olya ku break twatandise essaawa zezi mukitegeeza naye enjala emuluma kyekimunaana nga gyeyo crisps n'akacupa ka soda nambuuza nkuweeko kunze kuki nemubuuza kati kambuuze oba genda kumpaako ojja kumpaako ki osigaza eki then olya bwaki olya kukkusa kunyumirwa this is my dinner biki nensika ekyere lyange awo neneerira kati bo actually baŋŋamba naye gwe togejja olya nnyo mugafa firi katulya bo balya naye dda mukwano weeyogerereko wekka tuteekamu ffenna sigamba nti kulya nnyo naye kulya ebintu ebitegerekeka era olya crisps for dinner ate kyova olaba nti omuzungu aba ne kawisiki ke ajja n'anywako akantu akakoma eno n'anywako bunywi naye gwe olufuna eccupa bwe temala kuggwamu teweebaka nina mwanyinaze bamutumireko amuyita Angela nabeeranga naye enyanama naye nga ŋŋamba fridge bebaamu ebyokulya teyeebaka ototubula era obeera mukisenge weebasa ogenda owulira oluggi lwa fridge putu kamba kiki mubuuza Angela kiki obadde kasoda kano kampita nga bwebaamu ebyokulya teyeebaka naye era nga bogambye aba n'akantu kaawe n'anywako mpola katini ajja nafuna just kasip kawisiki ke akanywa naye segamwenge bw'atuuka agakikuba kyonna eccupa amala giteeka large full agamba okay now asiimuuke awulidde kati anywedde omuzungu yeba kitatamiira anywako bunywi anti k'okunywa kwabwe kuli socializing oba relaxing fe okwaffe kwakwerabira bizibu birina okudda ku nnono lwaki tukola ebintu bino kwaffe okwe Uganda abantu bangi abasinga kwerabira mbeera gyayitamu n'agamba at least kanneerabiremu kkozi n'essaawa we naakomerawo nga kyekyo naye kati ono omuzungu ye tayagala kwerabira just kupowamu I know bintu kyeno byozza olaba ebisinza okwewuunyisa nti waffe Uganda twabikolanga mu ngeri ya njawulo banabeko n'okufiirwa abantu beno banywa bunywi mwenge kusanyuka naye nga bafiiriddwa ogamba byetukola mu bannayuganda oba byetukola like byemukola eno nate nga waffe twabikola nga mu ngeri ya njawulo naye olwokuba nti ensi gye mulimu mugenda n'omugendo nga omugendo gwabakyusa ensooka ddala enkolagana ebeera ya ku ssimu oyinza oba ne mukwano gwo naye nga mukoma kwewuliziganya ku ssimu okimanyi gyali mubeera kalo keekamu naye nga enkwatagana y'okwefuna nzibu lwokola olwoba ofu akola lwaba ofu okola kitegeera
kati awe enkolagana ne mugikwasizaganya ku ssimu n'omubuuzaako bitambula bitya biri bitya ebyo bityo ekyo ne kikomawo nti okwesisinkana kalumu kaba rare nnyo nti guba mulimu ku mulimu ku mulimu kimanyi waliyo n'abantu ng'akola Monday to Monday nga tawummula n'akola ate eriya ng'akola emirimu ebiri asobola okugattawo child support kwegamba kyena sinza okuwulira ekyo nti mukitya mulaba nga police child support nze sinakiyingiramu ekyo ate gyojja mukwano oza oli wala nnyo natyo omwezi guno gwaba June mental health eri abaami like obulwadde bw'obwongo eri abasajja e UK obogerako ki mental health as in bo kiki bakolawo like mwe like ndamwe kati abasajja abatali beeno nti basajja bokka embeera ye UK eri so isolated olina okuba mentally strong naye kati guno gw'omwezi batwagwa baami olina okuba mentally strong kati ng'ogyeko ekyokuba omusajja ate obeera UK ekisookera ddala abeewaka abalina byakusuubiramu nawe byeweesuubiramu gyali kati sijja kumenya manyo naye oluusi oyinza okwogera n'omuntu oba olina kyoyagala omuliiramu awo omugamba kyoyitamu omuweereza ka halo nakuddamu halo ate nayongerezako naye ate ebizibu bye ate of course which is okay nawe oyagala okuyamba nawe obadde oyagala kwogera kizibu kyo kati ekyo tojja kyogera kakati olina osooka okwasaganya ebibyo kitegeera n'omufaako kati gwekyo n'okivaako ayejjukira balina ne kano kasitooli nnyo ennyonyi twagala ssente tetwagala kintu kyonna oba ogenda Dubai oba ogenda Kenya wekasitofuluma sijja kuwayiriza bantu nti nze bansabiriza oba biki ne nzirayo ku kiki wadowooza nti mental health oluusi omuntu obeera isolated nga tolina nnyo bakwogera nabo kisooka eno buli muntu abakulu lwe ne neighbour akusula downstairs oyinza omumalako omwezi nga temwogera kati bo society yabwe yetegekebwa mu ngeri nti obeera omwami n'omukyala we n'abaana bamwe mu nnyumba eyo mwabeemanya kati muganda wo gye yagenda yamanyi maama wo gyali yamanyi taata wo gyali yamanyi kati ekitali ate muffe gye twakulira Uganda nti sengaawo maama wo neighbour owa booda abavugako oli yabatwala ku ssomero mukwano gwe mwenna kumpi muba kintu kyekimu nti embeera yo beekunyize oyinza ogendako ewa muliraana wali ne mwogera oba oluusi ne mukuba matatu ne mukuba olwali awo onabuno wedduuka gwe weewolako ate no togendayo nakwewolako kamusooka ne musimbula emboozi awo ne munyumya ku kino ne munyumya ku kiri n'akuwa olugambo olufudde ku kyalo kyama ne yakoze baati n'okavuga waayo mpola yettaano kati awo okakkanya ebirowoozo naye wano ekitaliiyo nti buli omu aba ku lulwekyo kati olina okuba ngamba olina okuba mentally strong n'omanya nti ekisinga oba breakinga okubreakinga abantu nja kutunula nnyo ku basajja because guno omwezi gwabwe kyekisinga bamenya sofa gwe kyolabye sijja kulinga sina mpuliddeko nga bayogera ku child support abantu abasinga nti agala naafuna omuntu ngera bwagambye nti abakyala abalinga weather yeeno ne baawukana okitegeera kati lumu naabanga ali wuwe naye child support nefuuka child support notuka n'okuba nga okola emirimu ena ng'owulira okutuka naye era nga ne gwe wa ssente tasiima okitegeera nze ne personally actually nzikana kagambe bane joking tikasamba musajja kasitako na mustamp ku ntebe airport nti lami kufuluma ekisaya kapa ebya relationship na biki bikoma Uganda eno najja kupakasa kunoonya ssente kudda olimba wama abalimba tuve nayeyo sigala kuddamu oyo katemba sijja muyita katemba naye nga mbiwulira by the way bange essaawa yonna nina ne mukwano gwange gwe nali nkola naye eyo oba yali muki si yali wabula mu Pakistan yafuna ebizibu n'omukyala we ebiseera ebyo omukyala yajja neyekyanga namuwaabira poliisi nti yamukubye kyokka nga teyamukuba mbu anyway nawulira side ya gayi kati omusajja munaye yali yakagulira omukyala emmotoka ne bagitwala ssente ze yali asavinga ku mukyala yali takola ye ng'abeera waka gayi ssente zonna omukyala n'azitwala
emmotoka n'agitwala. Kaliga yali akola emirimu ebiri ng'avuga Uber n'ogwo gwe nkola naye. Teebereza teyeebaka ddi oyo. Kati amuwaayiriza mbu yamukubye kati nengo ekyamunyiiza omukyala yali ayagala aleete nnyazaala babeere wamu. Omusajja n'agaana kati n'amusibako ekyo. Kati nze nawulanga ebibuuzo byetyo nti omuntu ayinza okucooking up story. Government most times, which is unfortunate, etwala side ya mukyala n'omwana n'omukadde. Abasajja omusajja wattu ne bamunyigiriza bwe batyo. Baaga mu budde. Yamala emyezi ndowooza nga 3-4 ng'ajja n'ambuuzaako naye nga takola kubanga ogwo omulimu wala n'agufiirwa kubanga ewaka nga tasobola kujja mugaa jangu okolera ng'agaye mentally still right. Siina nsula mu mmotoka ey'okubiri eno eya Uber eri omukyala yagitutte ewaka bangobyeyo kuba yankubira nga akozesa ssimu ndala nga n'okukaba akabaana nagamba essimu yange eri bagitutte era n'okukubisiza ku layini mpya naye siina nsula muganda nsula mu mmotoka omukyala waka bangobyeyo obulamu bunfundiridde siyinza kujja n'entandika nga nkola buli siina bana najawunya nti ate omukyala kasita agamba siri comfortable kusula naye omwami gwe gwe bafunira woolaga omukyala yasigala mu nyumba ate gwogisasula ebyo Uganda yemutukujjukiza nti gwagizimba gwagisaka ettaffaali lyo mukwano. Naye nze ndowooza oba nature beetu yateeka nti omusajja obulamu bw'olina kubeera solo. Because nze bwe nkirowooza nti omusajja olina okuba ng'oli buli lowooza nti waliwo ajja okuddukira fine nze neebaza abanzirukira era gye bali kirungi omuntu okuddukira naye olina okuba ng'oli mentally strong. Sibigaana. I don't believe in that because nze akaana kange ka Hezron ako babalanganga bakulu baako bakagamba boys don't cry naye bagamba stop that. Boys cry because nabo bantu balina omusaayi kati omwana bw'omukuza ng'omulaga nti omusajja takaaba omusajja tamenyeka be basajja b'osanga ng'afa yes era nze ne mugamba my dear bw'owulira obuzibu come talk to me. It is okay jangu ogaye mama I feel like crying jangu okaabire wendi bwe tumala tukyogereko so it is okay try to encouraging abasajja okukaaba naye nti n'okukuza omwana nga naye yali soft nga musajja tekimujjako kukaaba omubbi ayingire ewaka ate yeekweke alabe kapaabuke ku bbanga abaana beekweka taata naye yeekwese gwe alina waliwo okubeera strong physically and then emotionally. Yes, yeah. Kubanga n'omusajja matukize naye abeera vulnerable sometimes so kitegeera naye nti anyway it's kind of a trap kuba obeera bw'olaga your vulnerability as a man kikufuukiramu ebizibu ebiseera ebisinga kitya wankinyonyola ntya nti omuntu ono gw'ogenze n'okaabira ebizibu ebiseera ebisinga ayinza okusooka okusekerera bwe kyolowooza nti agenda kutegeera n'akusekerera oba n'addamu kukugeya kitegeera n'akujja wabadde akulabira that's not a friend then gyebisinga n'oba common naye nga anyway ekyo ekintu kya emotional strength ku basajja kyo kiri a bit challenging naye nze nga nze wenyimirira olina kubawo ng'omusajja n'omanya nti olina kwemalirira gwe yedduukirira yegwe asembayo. Yeah, but it's okay to talk about it. Era tawo omuntu ena kugamba mbu no, it's not right for you to cry. You should cry, my dear. When you cry that pain out, olina engeri gy'oweweeramu. So cry, musajja nze encouraging okaabe. So ng'omuntu aba gye UK nga tuwumbawumba. Tips zewaladdala omuwaayo. Isooka abeere open-minded. Kuba ebintu biyinza oba nga byanjawulo mu ku byaba asuubira. Ojja ng'oli open-minded kyonna ky'oba osaaze n'okiyigirako si kujja mbeera zeeka. Kize ndi serebu sikola kino omukwano. Olina okuba open-minded nga oli mukkakkamu ng'oli willing okuyiga. Kubeera ebiseera ebisinga oba ofunye akukwatako ku mukono n'akugamba kino bakikola beekiti olina owuliriza n'oyiga era n'olokeraawo. Nga kyennyinza okugamba kubeera open-minded, open and willing to learn. Kituufu. Mami, thank you so much for your time. Webale kumfa. Kakadde. Alabeka. So wetu badolako. Alonjagala bagaiza olunaku olungi abaami omwezi guno gwa mu mutugu bakwasa ne bataata mwenna but please buli owulira ng'embeera egaanye tofa kiziiro get someone go trust ng'osooka okwogerako naye baba muzaddewo oba your friend please
share tofatizire wekka towegalira mu nnyumba yogera ate jo bw'okaaba kitolokako. That is why bagamba nti abakazi tuwanga olw'ensonga ffe tukaaba n'otoola kati naawe kaabako ekizuliro kive ku mutima enzikiza yeefulume. Otherwise mbagaza olunaku olulungi atakumira mpeera bankumire sigadde ndi Ruth Kalibbala Bwanika nga ndi ku ttaka lya King Charles of England. Mubere bulungi. Kaloli. Bye.